Naluwero ngalumu Januari 2024 ekintabuli chekecha enduso mwani gobaita ebekezo busuza bebeku gravity David Lutalo ya kulembeddemu Misa Kisemagula endo munajiwulira. Allo Sebo allo nze bambita mukunja wano ku Beat FM mundobeso mu program Sisimuka nakachwa nga fetu kutwala mu Sisimuka ngolu wansinye mukama wange sikuwulira. Wanti wangamye nkukubire konze mukunja. Mukunja nkutegedde sebo gyebale ko sebo. Kale nawe gyebale. Kati mukunja nine ekiwala kinali njagala girlfriend kyange nga bakiyitaani nga bakiyita Goleti. Kati omuwala yabba ebintu by'omu nnyumba. Kati omuwala wabibba nengenda ku polisi nemukwata ebintu nabikomyawo naye bokisa zange tiyazizza nzinoonya siziraba kanange ndi mweraliikirivu. Bokisa underwear njagala omunkubirireko. Bokisa underwear oba yazitwala nange sala amagezi amalala. Bannange ng'olabye tonsekeera mugane naku ya kisajja. kakati gwe oyagala kumanya ki? Nja kumanya oba yazitwala omanyi mukunja abakazi abo si bangu. Ayinza okulekamu akasale kubo ng'otambula oyogera wekka. Kati nja kumanya oba yazitwala nze ate musookeyo. Kale beerako ku simu tovaako nayogerako naye. Saagala. Kale beerako. Hello. Goleti. Hello. Goleti gyebale. Kale sebo naye gyebale ko. Sizotya nno nnyabo. Sebo sizotya. Nze muganda wa Mukasa. Mukasa? Nnyabo. Abadde ogamba kisa. Obadde okyebaseemu. Munyanja. Mbadde nakyo njagala byotwogere. Kiki? Kiki ekyo? Byaffe bya babiri. Byani nani? Nze naawe nze njagala twogeremu. Nina nsonga ki naawe? Teri kunze nze kennyini. Eri kwani ate? Muganda wange Mukasa. Yabadde. Yabadde kisa. Nti mwerinako ensonga. Kani nani? Mugwe ne Mukasa. Nsonga kyagambye mbwaliwo obuzibu. Anti kati nga bwe wagira ebintu n'omala n'obikomyawo. So? Anti mwe mulimu ebintu bye byatalaba. Oba kikyatalaba. Anti kakati gwe bino bintu bana si byakuseka tekisesa. Anti kakati ye agenda okulaba ebintu byonna ebisinga bikomyewo naye nga underwear zitaziraba. Wataziraba ate kati. Kati wali badde ebintu byenno bimuddiza kubanga ye abinoonya tabiraba. Kati ye ate okwogera naawe nangamba nze njogere naawe. Wabulamu mumpita musiru. Munda akamba tuwe munda wango oba kapa munda wango omuntu atategeera. Ate kiki? Kati gwe byotomanyi ononooza byaki lwaki yetamala nsonga ze? Ate bannange kakati kyovulaba nkukubidde tubeereko kye twogera. Endowooza munda awo okusirika mukita musiru nnyo temumbaliramu ddala magezi. Ate kakati omuntu omuba mwayawukana naye ate kakati tobba bintu. Kati yanda we yagenzi bba kuzitwalawo.
zitwalawa simanya nti kakati bazi wa musajja ngenda funa kati atolozabulirawa yenyini era yamanyi kati kangubuuze nkuwulira ajja wattu kakati ng'olowooza nze sirina bye siraba ate biki ati tolaba azze ebyange muwe ebibye azze ebibyo muwe ebibye ate gwe kiki tolaba nange nina ebyange bye siraba naye ayina ebyo byatalaba anti kakati olwaki obulaba nkukubidde biki ebibyo ebyabula nange mpe paadi yange yatwala paadi yange alowooza saamanya paadi kati gwe tolaba tobitegeera obyetaddemu nange yatwala paadi yange ate gwe omusajja paadi azaagazaaki kineebuuza bw'olowooza lwaki yagitwala bw'oli muntu mukulu naawe ekitunulemu olowooza lwaki yatwala paadi yange atali mukazi nti oba yagitwala giwa mukazi we wagenda kufuna oba gwe yafuna kakati gwe kiki kati nze bintu byammwe binnemye kyoba awo omulekera n'ayingira mu nsonga ze n'azimaliriza okitegeera empale zange nange siziraba ezimu paadi yiyo yagitwala tagenda gikozesa ng'oza yatwala yaki naye kansigaze bye nnina we kindogera nange nga nkiroga wangi owulidde nkugambye nange kansigaze bye nnina asigaze bye yatwala ebyange we kindogera nange nga nkiroga nannange tabuli ky'omuziki ekisinga ku biiti fama Muzafalu nze temuteeka mu bintu byammwe temuteeka mu bintu byammwe Muzafalu ate baabimuteekamu nakati takitegeera yatwala bya backup wamulogera naye walogera kati byatwala amuddize paadi ye yamuyoola ebigere naye namuyoola ebigere bw'ogambye backup nakatwa ebintu baabibba naye kakati kyangu nnyo oli akalogo kalenzi ono kalogo kawala nze kyembadde ndowooza beesonye buli omu bakomewo beekwasaganye buli omu kubite femu ekiyita buli ky'omuziki ekisinga Wamanonya 10,000 money ntegeza mutwalo nkwanjulire kinta buli ky'omwaka nga lumu January kasana mu kisaawe kale eddakiika zo ziri 22 ezakayita ku ssaawa emu katulaba ono okimanyi nti abantu bakyalowooleza nnyo mu ddogo mu nsi muno omukazi wekinandoga ananga enkiroga n'omusajja agamba wabanga nakyayagala okukola amusookeyo naye mpoza tuli kukiwa ne Uganda bannange nze ntiddemu amagezi gembawa baddiŋŋane babeere wamu beerogera awo namala swabula ne beeyogerere bali nnyo swabula kazaabika emipiira nti buli omu yatwala ebya munne bombi baloga nga n'omukazi kubba bintu bya musajja ono nakatogangu ono musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka alina mama okota mugomba ekirinete mu mpigi bonna bannamusize booli nabo ku mukabineti yaawo kaakati ku mulamwa omukyalo oyo mugezi mukumpanya mulogo muzibu kuba abasisimusima bali kutuweereza nze Fiona Ebulenga mugunji abo beetereeze buli omu yatwala ebya munne beesootinge baabagala kweruga beeruge anasinga amaanyi yanawangula yakabannange ono kawoya brand nga nsozani kakooge eryo bayita bbanja lya mwenge liggwa na mwenge omwami aze eby'omukyala n'omukyala naye amuddiza ebibye tebatumalira buddi nze Kabejja Benard Plech Foto w'ensasagga omu bw'ati anti bagamba akufumbira ey'omuto omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe naye baba kiri Uganda ate era Uganda olemwa nze kwendi ku BTFM sivaako kale mukunja makatya n'amooti yenze birungi ebuwambo mukunja munaye omukyala kyayogedde kituufu oyo omusajja amuwa ebintu byamwe paadi ze zeyatwala naye amuddiza empale ze sigadde bulungi ebuwambo mukunja
nze ngula mpya ezo nenzikulekera. Nze yasini ndi na kiragala. Buli omukazi naye amuwa ebintu. Amuwa ebibye. Kati bonna bakwatagana. Nabisula mu ttooyi kati nabijjawa. Kati n'omukyala aba yabisula mu ttooyi.